Ebisi bino omuli agayinja, embuukuliza emiggo n'ebirala bye byakoleseddwa okuba munnabyamizannyo Sydney Gongojo abadde omuzannyi wa rugby bwe yateeberezeddwa okuba omubbi. Mu kifo kino era tusanzeewo omusaayi ogwakaze. Ettemu lino lyakoleddwa ekibiina ky'abantu naddala abagwa ba bodaboda n'abantu abalala nga kigambibwa nti bamuteebereza okuba nti yabadde agezaako kubba akasawo k'omukazi eyabadde atambulira ku kkubo eryo. But he was attacked and severely beaten by a group of mainly boda riders and other members of public on suspicion of theft. Okusinziira ku butambi obwakwatiddwa abantu ababaddewo olw'obulumi obungi, ono yalabiddwako ng'agezaako okwagala okubannyonnyola nti abadde talina musango, kyokka nga tewali awuliriza. Bwe balabye tekibamalidde, omu ku basajja bano kwe kubaka ekiggo n'akiwutula Gongojo ku mutwe, era wano teyazzeemu kutegeera byabadde ku nsi. Ekyaddiridde kwadde kussa gwa nkomerero bwe yabadde atuusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Poliisi evumiridde ekikolwa kino neetegeeza nga Gongojo bwe yabadde omutuuze mu Simbati Zone e Najera. We strongly condemn acts of mob justice or mob action. Such actions, and I have repeatedly said it, are unlawful. They undermine the rule of law and often result in the loss of innocent lives. Poliisi era egamba nti yadde yagezezzaako okwanguya era ne musanga ng'akyalimu akasa newankubadde nga yabadde akubiddwa bubi teyasobodde kutaasa bulamu bwe. Upon arrival at the scene, Sydney was found critically injured but still alive. We rushed him to Mulago Referral Hospital for medical attention where he succumbed to his injuries. Batandikiddewo okunoonya abantu bano abatwalidde amateeka mu ngalo nga kati bakakwatako basatu. We are glad that the public has picked very keen interest in even identifying the suspects. So far we have 3 in custody. Poliisi egamba nti buli yeenyigidde mu kikolwa kino waakunoonyezebwa akwatibwe wadde nga bangi ku bano bakyekukumye. Waliwo n'ogusajja gwe balaga ku kifaananyi. Abo bonna tubanoonya. All those rogues must be arrested and we shall take appropriate action. Tetujja kukkiriza abantu okubeerawo nga mukakana ku muntu nti kubanga mumuteebereza okwenyigira mu buzi bw'emisango then mwe ne mwefuula kooti. Awa amagezi nti omuntu yenna ateeberezebwa okuzza omusango akwasibwe poliisi olw'ekola ogwayo. If you have to arrest a suspect, then you must surrender them to the police without resorting to torture or any form of harm. Give somebody an opportunity to be examined on whether he is guilty or innocent. Kituma Lusoko omwogezi wa poliisi alaze obweraliikirivu ng'okutwalira amateeka mu ngalo bwe kweyongera ng'okusinziira kwa lipoota ya poliisi ey'obuzzi bw'emisango ey'omwaka 2025 ku misango gye kitta bantu egisoba mu 4,000 egisoba mu 9 ku jjo gya kutwalira amateeka mu ngalo ekiraga nti ekizibu kino kikyali kinene. Uganda ya registeringa obussi oba mu luzungu kye tuyita homicide emisango 4,238 naye ku misango gino 950 oba obutundu 22% yali ya mob justice. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.